program tambula n'okumanya eggose tambula n'okumanya ku MRU TV. If Kenya attacks me, we will attack them. Omusajja amanyikiddwa mu byafaayo Idi Amin Dada obuzaalo bwe tumanyikiddwa bulungi wabula ate abamu bateebereza nti yasalibwa mu mwaka gwa 1924 ate abamu balaga 1925. Ekifo gye yazaalibwa nakyo kibuusibwabuusibwa kuba abamu balaga nti yazaalibwa mu kibuga Kampala ate bo abasinga basuubiriza nti Idi Amin Dada yazaalibwa Koboko buvanjuba bwa Uganda. Ebyafaayo bya tata wa Idi Amin Dada nabyo tebimanyikiddwa. Wabula zo ensonga ez'enjawulo ziraga nti Idi Amin Dada yali munobi era bwe kibanga kituufu yava South Sudan. Wabula maama we ye yali asa ate era ne bimukwatako byo tebimanyikiddwa. Idi Amin Dada yakula yekka oluvannyuma lw'okusulibwawo bazadde be era n'asomera eddombo mu ssomero eriri ku musingi w'Ekiyisiraamu. Wabula oluvannyuma lw'okusuulibwawo yasanga obulamu obuzibu era obulamu bwe butandika oluvannyuma lwa Uganda kubeera mu bafuzi b'amatwale Abangereza. Ng'era ensi endala Uganda nga nfumittirizaamu bwe yali efaanana mu biseera ebyo by'abafuzi b'amatwale Abangereza, tulaba nti yali eyawuddwamu abantu ab'amawanga ag'enjawulo wamu n'enzikiriza. Wabula ate okufumittirizaamu Abaganda baali basinga obungi naddala mu bitundu bya Kampala, n'olwekyo obugazi obwakabaka bwa Buganda wamu n'obugunjufu Abazungu mwe baatuukira mu mwaka gwa 1894 Uganda nefuuka ettwale ly'Abongereza. Tulaba nti okujja kw'Abazungu kwakyusa nnyo ebyenfuna bya Uganda mu kaseera ako olw'ebirime ebyaleetebwa nga ppamba, ebikajjo n'ebirala bingi nnyo. Ekyenjawulo ekirala kwali kutondawo eggye mu Uganda lyalikulibwa Abazungu. Bannayuganda ne bafunira omukisa kutendekebwa mu n'okuyingira amagye, era tulaba nti erimu ku ggye lyatondebwawo lyatuumibwa English African Rifles eryakozesebwa okulwanyisa Abajamani mu ssematalo asooka kuva mu mwaka gwa 1914 paka 1918. Mukisa Amin gwe yafuna kutendekebwa n'okwegatta mu magye, era mu mwaka gwa 1946 yegatta ku ggye ly'Abangereza okuva mu King's African Rifles okulwanyisa Abajapaani mu ssematalo owookubiri yatandika mu mwaka gwa 1945 paka 1945. Era mu bwangu ddala yafuna okuganja olw'obuvumu wamu n'obwagazi bwe yalina ekyamusobozesa okulinyisibwa eddaala, era mu mwaka gwa 1952 paka 1954. Idi Amin Dada olw'obwagazi bwe yalina mu magye wamu n'enkolagana eri Abazungu egatta ku magye okudde Kenya okulwanyisa Mau Mau Rebellion, yali efukidde Abazungu akayinja mu ngatto era n'annyuka n'eddaala lya Kopolo asooka. Kyewuunyisa Idi Amin Dada mujaasi eyali asukkulumye n'okubeera n'amadaala amangi ku ludda lw'Abaddugavu, ekyaviirako Abazungu n'okumwongerayo e Bungereza tendekebwa mu magye. Mwaka gwa 1959 Idi Amin Dada yaddizibwa okwaboobwe kuva e Scotland oluvannyuma lw'okutendekebwa ebbanga era n'aweebwa eddaala lya Afande, newankubadde nti yali afunye ekitiibwa yaweebwa eddaala erya Warrant Officer, era mu biseera ebyo olukalu lw'Abaddugavu wali yali na kitiibwa ekyo okuggyako Idi Amin yekka.
wabula mu mwaka gwa 1961 mpaka 1962 Idi Amin Dada yaduumira eggye ya African Kings Rifles okugenda okulwanyisa obubbi bw'ente mu nsalo ya Uganda ne Kenya. Kyewuunyisa, Idi Amin Dada yasanyaawo amasomero wamu n'ebyalo eby'enjawulo kuba Uganda yali bubuubuuto okufuna obwetwaze okuva mu mikono gy'Abangereza. Era mu mwaka gwa 1962 Uganda yafuna obwetwaze okuva mu mikono gy'Abangereza, wabula ebibiina eby'enjawulo bya mirundi esatu ne bimerukawo okwali ekya Democratic Party ku ludda lw'Abakatuliki, ekya Uganda People's Congress ku ludda lw'abantu b'omubuvanjuba ne Kabaka yekka ku ludda lw'Abaganda, wabula ate ekibiina kya Democratic Party Kabaka yekka byegatta. Ate ye Obote n'afuuka Prime Minister wa Uganda. Ate ye Amin yayongera okulinyisibwa amadaala mu magye ga Uganda, era ku independence yafuna obwa captain obwa major mu mwaka gwa 1963, Deputy Commander of Ugandan Military mu 1964. Mu 1970 yafuuka commander asukkumye ku ntikko. Amin oluvannyuma lw'okulinyisibwa obuyinza kulira amagye butwala ng'omukisa okuwamba entebe y'obwa president bwa Uganda. Obote mu mwaka gwa 1970 akola okunoonyereza engeri ssente gye zaali zisaasaanyizibwamu magye, era n'akola effundi kalaga Idi Amin Dada ssente ezimu yazezibika. Nga 25 January 1971 Obote yagenda okwetaba mu lukiiko lwa Commonwealth. Amin n'agutwala ng'omukisa n'aduumira eggye okuwamba obukulembeze. Obote oluvannyuma Obote akomawo Africa n'abudamira e Tanzania nga 2 February 1971 Idi Amin yeerangira nga pulezidenti wa Uganda empya era akulira n'amagye. Kyewuunyisa, Amin yeeyongera mu maaso okutuusa buli kimu mu alipooti ya Uganda amagye n'ebirala bingi. Ebikolwa ebyakolebwa Pulezidenti Idi Amin Dada byali bya ttima nnyo kuba n'abantu abatalina musango battibwa. Obote buwaŋŋanguse Tanzania yayambibwako President Julius Nyerere okuggyako Idi Amin ku ntebe nga beegasseeko Yoweri Kaguta Museveni n'abalala bangi. Mu 1972 amagye gano gayingira Uganda okuva ebuvanjuba bwa Uganda. Amin olw'okuganja okungi kwe yalina e Bungereza ne Israel yayambibwako Abazungu okulwanyisa n'okukakkanya amagye gano. Mu mwaka gwa 1972 yagoba Abayindi okuva mu ggwanga Uganda ng'ennaku 9 tezinnawera, ate nga tulaba nti ebitundu 7 buli 100 amakolero gaali g'Abayindi, wabula bizinensi. Oluvannyuma lw'okugoba Abayindi, bizinensi zidda mu mikono gy'aba Uganda abataalina magezi n'amanyirivu kuziddukanya, ekyateeka ebyefuna bya Uganda mu matigga. Idi Amin Dada oluvannyuma lw'okugoba Abayindi mu Uganda, Uganda yassibwako envumbo okukolagana n'amawanga amalala nga n'amawanga amalala agaali gagiriraanye. Idi Amin Dada yagezaako okuwamba Katanga province okuva ku Tanzania. Abula Julius Nyerere yagezaako obutaweera kulwanyisa Idi Amin Dada, lwafundikira ng'amagye ga Tanzania gasinziza amaanyi. Oluvannyuma Pulezidenti Idi Amin Dada yadduka mu ggwanga nga 1979 Apollo Milton Obote akomezebwawo mu Uganda mu mwaka gwa 1980 era n'afuuka pulezidenti wa Uganda nga tewakanyiziddwa. Amin mu mwaka gwa 2003 yassa omukka gwe ogw'enkomerero era n'aziikibwa Saudi Arabia. Moses Magans, MRI TV.